Olwaleero tukuza Sunday esooka mu budde obw'ekisiibo. Sunday yaffe eno esooka etutunuuliza Yezu Kristo ali mu ddungu. Bwe twabeera nga mu seminaariyo nga tugenda otandika ekisiibo, bafaatha baakozesanga nnyo enjogera eno. Bannange tuyingidde mu ddungu era mbaagaliza okusisinkana obulungi n'Omukama mu ddungu lino. Oluusi ne bwe twabeeranga nga tutandika olusirika, ng'era bwe muba musobodde okwogera olaga tuli mu ddungu. Ne bw'obeera nga oba luwedde n'okubira ku munno, ennaku zino nga mubadde mubuzi, tubadde mu ddungu lya wiiki nnamba, era abaseminaali bo bakitegeererawo nti olwo lusirika. Mu kisiibo kyaffe nga tutandika ne Sunday eno eddamu okututunuuliza eddungu. Omukama tatuyita oba Keleziya tetutegekera masomo gano kwebuulirira ku ddungu nga eddungu lye tumanyi eriri awo erijjudde omusenyu, eddungu omutali mazzi, omuli omusana omuyitirivu. Naye etuyita okwebuulirira ku ddungu nga ekifo gye tusobola okwetegeerera ffe baani, ate n'okwongera okutegeera oyo gwe tuweereza. Anti mu ddungu tebeerayo bintu bingi biyinza kutubuzaabuza, tebeerayo bintu bingi biyinza tulemesa kwefumiintiriza ku bulamu bwaffe, wabula embeera eyo enkalubo, embeera eyo enkakanyavu, embeera eyo erimu nti ebintu ebimu tetubiina bulungi, ate n'ebyo tulina obikozesa empola, etuleetera okwetegeera ffe ffennyini, naye okusingira ddala okutegeera ani ali mu buyinza bw'obulamu bwaffe nga ye Mukama waffe. Sunday eno essomo erisoose litulaga ku Bayisirayiri. Abayisirayiri kye basinga okujjukira ekyawandiikibwa era n'ebyafaayo bye basinga okutottola bye baafaayo ebyabaliko nga bali e Misiri, era akadde konna baabinyumizanga abaana baabwe. Mu kubinyumiza abaana baabwe tujjukire Abayisirayiri, Yozefu ng'amaze ottundibwa baganda be n'agenda n'abeera gavana. Akadde kaatuuka baganda be ne bajja ne babeera mu Misiri nga b'amaanyi, ne bongera okwala, ne bongera okubeera abangi, ne beeyongera okukula. Abamisiri ne babafunako obujja, ne batandika obbakozesa nga abaddu, okubanyigiriza. Mu kubanyigiriza okwo Omukama n'abasuubiza okubanunula ng'ayita mu Musa. Era Musa ku byamagero ebyakolebwa, ebyamagero 10 bweddu, Musa n'akulembera abantu ba Katonda okuva mu Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize. Naye tujjukire nga bagenda mu nsi ensuubize nabo baamala emyaka 40 nga bali mu ddungu. Mu ddungu omwo nga balina okwezuula, ate basobole okutegeera mu mazima nti Omukama ye mutonzi abajja e Misiri. Bangi baatendewalirwa, era ku abo abaava e Misiri ekitabo ekitukuvu kitutegeeza nti tekuli yatuuka mu ttaka ssuubize, kubanga bwe baatuuka okwefumiintiriza ku bulamu bwabwe n'okutegeera Katonda, ate bo baakola ekibi ekisembayo. Beerabira Omukama eyabajja mu Misiri, ne beemulugunya, ne bakola akayana, ne bagamba nti ate ono ye Katonda eyatujja mu Misiri. Nga tutandika Sunday eno, Keleziya etuyita ekisiibo kyaffe tukirabe ng'eddungu. Ffe tetugenda kumalamu myaka 40,
ne tumalamu ennaku 40 zokka. Naye nga mu nnaku zino tugezeeko nnyo okusooka ebitwetoolodde ffeffe nnyini tweteeke mu ddungu. Mu ddungu tebeerayo nnyimba za byansi kukuba ndongo, tebaayo kutamiira. Onaatamiira otya ng'akasana kakwokya? Omwenge ogwo tegugenda kutta bussi. Naffe mukadde kano mu kisiibo kyaffe, eddungu lyaffe, ebyamasanyu byonna tubiteeke ku mabbali. Abalina amazzi tetukyalina na kugoonoona okujaajaamya, tetukyakisobola kuba kati tuli mu ddungu. Bwe gaba mazzi kozesa akaago ageetaagisa, kubanga bw'ogoonoona mu ddungu togenda sanga mazzi malala. Ate ekirala, abalina emmere, kano ke kadde okujjuka nti bwe tuba tuli mu ddungu lyako ekikwetaagisa okubeera omulamu. Naye tulya nnyo ate esigaddewo waako ne ku munna atalina. Ffenna mu ddungu muno tutambule kyekisiibo kyaffe, era ekisiibo kyaffe bwe kityo bwe kigenda okutambula. Tuli mu ddungu nnaku 40. Eddungu lino ffeffe nnyini tweteekemu eyo embeera. Kereziya ekituyambako okweteeka mu mbeera ey'eddungu nti mu mmisa zaffe tetugenda kuddamu kuyimba kitiibwa, tetugenda kuddamu kuyimba aleluya nga twaniriza evvanjiri, kubanga omuntu ali mu ddungu ojaguza ki ng'oli mu kubonaabona? Ate kikwetaagisa okujaguza. N'eŋŋoma tugenda kuziggyawo tutuuke mu mmisa nga tewakyali ŋŋoma. Ku lwaki? Abali mu ddungu tufuna akadde, ebigambo bulijjo bye tuyimba nga tukuba mu ngalo nga tusanyuka, ku luno tubyebuulirireko mu kasirise, tubyebuulirireko mu mpola, bisobole okutunnyikiramu, bisobole okutuyingira, twetegeere ate twongere n'okutegeera Omukama. Abayisirayiri bo baanyumyanga Omukama bye yabakolera n'abajja mu buddu, nga bwe batyo bayoleka omukwano gw'Omukama. Nti naffe tulina embeera ze tubaddemu, embeera ezitunyiga, embeera ezitweraliikiriza, naye tugume nga tuli mu ddungu lino. Omukama tasobola twabulira. Akadde konna Omukama abeerawo nga mwetegefu okutununula, atuzze bujja, atutuuse ku buwanguzi, atutuuse mu nsi ensuubize, atutuuse mu ddembe erya nnamaddala. Omukama bye yatukolera okuva ddi na ddi, naddala emyaka egiyise nga tuli mu budde obwa lockdown, Omukama atuyisizza mu bingi. Kano ke kadde tubigabanyeeko ne be tubeera nabo, nti Omukama eri gy'atujje kano akadde tuddemu tumutegeere, tuddemu tulabe embeera ezo, ate n'ebirungi by'atutuusizzaako. Mu vvanjiri Yezu Kristu ng'akemebwa, evvanjiri eno etuyita tutunuulire Yezu Kristu akemebwa. Bwe tumutunuulira twetegereze omulabe Sitaani obukodyo bw'ayitamu okutujja ku mulamwa. Evvanjiri ng'etandika egamba Yezu Kristu Mwoyo n'amukulembera n'amutwala mu ddungu. Mwoyo teyamukulembera kukemebwa, nedda. Ate n'ekirala, okukemebwa si kye kibi. Ekibi kwe kugwa mu ntego za Sitaani. Yezu Kristu atuyigiriza ebintu bisatu. Sitaani ng'azze mu bulamu bwaffe agenda kweyambisa ebintu bino naffe okututegula. Okusooka, Sitaani agamba Yezu Kristu ng'amumanyidde ddala nti enjala emuluma, ti olina amaanyi, amayinja gano galagire gafuuke omugaati. Yezu Kristu n'amuddamu bulungi nti omuntu tabeera mulamu lwa mugaati gwokka. Mu ngeri y'emu naffe Sitaani agenda kutukema, alabe obuteeyinza bwo, alabe obutamiivu bwo, alabe ebirowoozo ebyo ebibi. Mu kisiibo kino akugambe nti olina ssente, obeerawo otya nga tonywedde kenge, obadde okeerekereza, naye obeerawo otya nga tokanywedde bibi. Naawe giragulayo akacupa akamu, nako kayinza okulema okugula. Sitaani bw'agenda okukola, naye ng'ekyakikola kukulemesa kwesingira Katonda. Abalala Sitaani agenda kukukema agambe naawe essimu ogiyina, essimu yiyo, kati essimu eyiyo
laba sitaani bwakukema oteekeko obufaananyi obutasaanidde. Laba sitaani bwakukema otandika okukuba amasimu agatasaanidde. Naye nga kikyakukemerako kubanga akimanyi engeri gy'oli mu ddungu, ojja kwetaaga okubaako by'osoma webeeko bw'oyogera nabo. Naye ng'Omukama yagamba akadde kano kampe, ebirala byonna biteeke ku mabbali. Sitaani ayita mu ekyo ky'otayina, mu ekyo kye weetaaga, ate n'agamba olina n'obusobozi okukola kino, neekola bw'oti. Twegendereze nga tuli mu kisiibo kino nti tuleme kulowooza nti ebyetaago byaffe bisaanidde okutusuula mu kukemebwa. Abamu sitaani abasindika ne batuuka ne kukutta. Oyo gundi ery'ettaka lyandibadde liryo, oyo tulaba oyo osobola omutta ne batamanya. Era bangi be tuwulidde be basudde mu ttanka ez'amazzi, bangi be basudde mu bibira, bangi be basudde mu migga, ku YouTube, mu mawulire tubiraba. Naye ng'oli eyakikoze ya sitaani yamugambye osobola okukikola ne batamanya. Omukama atuyigiriza nti sitaani agenda tutunuulira mu mbeera eno gye tulimu ng'amanyidde ddala nti omuntu ono essaawa eno kino kye yeetaaga ayite mu ekyo. Okuggyako nga tulabidde ku Kristo ne twewala ogwa mu kukemebwa, tetuyinza kuwona mannyo ga sitaani. Ekyokubiri, sitaani addamu okugamba Yesu Kristo nti olwaleero bino byonna byampeebwa, gwe kasita ovunnama n'onsinza ŋŋenda kubikuwa. Sitaani bulijjo atulimbalimba. Sitaani atulimbalimba nti obuyinza bwonna bwamuweebwa. Sitaani atulimbalimba nti buli kimu yakifuga, ate ekisinga obuzibu n'atulimba nti ayinza okubituwa. Mu kutulimba atyo bangi bagudde mu nsobi nga balowooza bwe banaakonjera bannaabwe bo bagenda tula mu ofiisi ez'amaanyi. Bangi ne balowooza nti bwe banaakola mu butemu bagenda kwezza ensi bagimalewo, kuba sitaani abalimba nti eno ensi asobola okugibawa. Bangi ababadde basuubiziddwa ebifo ebyo nga bannabyabufuzi, naye ng'engeri gye babikolamu bamu bagenze mu masabo, abalala kutemula, abalala ne basaasaanya olugambo olutali lutuufu. Naye nga ki kye bakola? Sitaani amaze obbakakasa, nze obuyinza mbuyina ku buli kimu. Abamu ne batuuka n'okubba ettaka lya Kereziya, abalala ne batuuka n'okubba ssente eziri mu birabo, abalala ne batuuka n'okwogerera abaweereza b'Omukama, naye nga mu kuboogerera waliwo yabasuubiza nja kuwa obukadde nga 4, nze oyo nnyambe omwogerere kino kiyitewo. Bagenda okufundikira nga sitaani mulimba. Yesu Kristo nno n'atuyigiriza bw'atyo nti nga tetunnaba kuddukira eri sitaani kumusinza tufune amaanyi, kukola byatusaba tufune obuyinza oba tufune ensi, tujjukire ekitabo ekitukuvu kitugamba ettendo n'ekitiibwa tubiwenga Katonda yekka, ate yekka gwe tusaanidde okusinza. Bino ebirala tubitunuulire butunuulizi biyite, ate sitaani n'obukodyo bwe tubuvunuke. Ekyokusatu, sitaani agenda eri Kristo n'amugamba ng'amuwanise ku lusozi waggulu, n'amugamba buuka ogwe. Anti Omukama yagamba si ggwe mulanzi oli, si ggwe Mesaya omununuzi. Tasobola kukkiriza bigere ebyo kwatika, ajja sinzika bamalayika bakukwate nga tonnagwa. Mu kino sitaani ng'agezaako okulimbalimba ng'agamba nti ebiseera ebimu naffe ng'Abakristu sitaani ajja kujja mu bulamu bwaffe ateekewo embeera ekuwanika waggulu. Mune bagambye mune gwe ow'ekitalo wano gwe kamala byonna, akano bw'okakola gwe ate olina akugambako, gwe olina n'abasirikale abakuuma, yogera nga bw'oyagala. Ebyo sitaani yabikola, n'asooka okuwanika mu bbanga ng'akulimbyelimbye nti mu Kristo munnange ekyo osobola okukikola n'oyitawo naawe. Omukama teyagamba nti newoonywa obutwa, gwe obutwa bunyolaba oba onaafa. Muganda wange, okwo kukema Katonda. Abasinga sitaani ng'amaze obbawanika, abamu nno mu bifo bye balina bye basaanidde okuweererezaamu
n'osanga oli nga ye Ssaabakristo. Naye olunaku ne lukya mu kifo ky'okukola nga Ssaabakristo ne batandika omuwaga, gwe Ssaabakristo omulamba, lwaki bakwogerako bwe batyo? Ne batukowa ekyokulabirako mu Kereziya nti nga Ssaabakristo waffe, ne bakikuwaako bwe kityo. Oyo mulageeko nti wano gwakola, ndaba oyina abagoberezi bano bajja kukubeererawo. Ebyo Sitaani yabikola, era olw'amampaati abagezezzaako okugezesa Katonda bafundikidde, baswadde, bafundikidde, bawedde, abamu nga n'obulamu bwabwe babufiiriddwa. Nga tulabira ku Mukama tuyingidde mu ddungu ery'ekisiibo kyaffe, ebikeme ebinajja bannange tubyewale. Emmere, okufuna ebintu ebingi, ate n'okukema Omukama nga tugamba nti ndaba Omukama yatusuubiza kino ajja kukikola, kyokka nga tuli mu kumukema. Era bw'otyo kyova nti n'Abayisirayiri ebibi byabwe byatandikira mu kulya. Ne bagamba ffe eri twalyanga ne tukola tuti. Sitaani n'abawambira awo. Bwe baamaliriza ne baagala okufuga amawanga, ne bagamba naffe twetaaga Katonda, tutekewo Katonda gwe tulabako, gana amawanga tugalageko nti tuli b'amaanyi. Ne beekolera akayana nti ye Katonda waabwe ak'okusinza. Ne beerabya Katonda oli owa ddala gwe tulina osinza omu yekka. Nga twesabira nno ku Sande n'esooka mu kisiibo, Omukama atuyita mu kisiibo kyonna tudde eri Omukama. Amasomo erisooka n'Evvanjiri erisooka litujjukiza omukwano gw'Omukama weeguli akadde konna, era mwetegefu tujja mu buteeyinza bwaffe atutuuse mu ssanyu ery'olubeerera. Evvanjiri n'etuyita okwewala ebikemo, ate nga tulabira ku Kristo, bulijjo tusigale nga tukola Omukama kyatuyitira. Essomo nno eryokubiri, Pawulo omutume addamu okutuyita nti bannange ffe abatenda obukristo, abeetenda nti tugoberera Omukama, amazima ekigambo kya Katonda kituli kumpi. Bangi mu mmwe owulira Evvanjiri nga bagisoma nga tokyawulirayo Vvanjiri mpya, kubanga ekigambo kya Katonda kiri ku mimwa gyo, kiri mu mitima gyo. Bannange tuleme kukisuula. Omukama byatuyigiriza ebbanga liri lyonna ekkadde mwebiri mu ffe. Pawulo omutume atuyita tubyatule n'akamwa kaffe, ate ne mu bikolwa byaffe tubikole, obulamu bwaffe bwolekere ddala nti mazima tugoberera Omukama, bwe bulokofu obwannamaddala. Ekigambo kya Katonda nga tukyogera, obulamu bwaffe nga bwoleka mu mazima nti tugoberera Kristo. Bwe tutyo tujja kusobola okugamba nti twalokolebwa. Tujja sobola okugamba nti mu mazima ffe ebiri byonna twabireka, era tulindiridde Omukama atuwe engule ey'ekitiibwa. Mbaagaliza eddungu eddungi, ate n'okusisinkana Omukama mu ddungu ery'omwaka guno mu kisiibo kyaffe. Omukama abeere nammwe.